Now, abasinga babadde beebuuza bannange what happened to Jamirah Kalungi. Jamirah Kalungi yalaga wanga takyazannya mizannyo. Jamirah Kalungi kye kyamutuukako munnange nze amazima ngazudde. I know what really happened to Jamirah Kalungi. The beautiful Jamirah Kalungi. Bannange njagala Jamirah. Njagala Jamirah from the moon to earth. Njagala nnyo Jamirah. Musooke muleke bineeno ebyokwagala ddala nabatanzi, ebyokwagala nampijja Florence. Yes, bonna mbagala naye nze simanyi lwaki my heart really beats for Jamirah Kalungi. Ate nabali nno munnange mbagala okufaako obufine when it comes to Jamirah Kalungi. Nze nwana n'entalo ezitankwatako. Amenya yenze Shila adita wano wennyini ku YouTube channel yange koina okubanga osubscribinga weekuumireko. I come up with the updates ezikwatagana ku kintu kyonna. Siina n'ekimu kyentaliza as long as nga mmanyi nti there is someone there ayinza okibenefitingamu oba akyetaaga. Munnange nze nkyogerako. Wabula ng'ate ku YouTube channel eno waliwo ekigambo subscribe mwena abasinga mu kiraba kyensaba oberenga okikwatamu akade akali waggulu awo eyo munnange akadaako benanga okakwatamu kagenda kubanga kakuyamba buli we tuteekayo video empya egenda kubanga nawe kutukako direct kyovula basaagala osuwe. I want you to be my guest and then I'll be your host. Jango berenga otwegwatako siina buzibu. Osobola commentinga wansi awo nombulira amanya go n'ekifo gy'osinzira okubanga olaba videos zange zineno. You never know nja batumirako enaku zino zonna mbadde busy naye I'll make a video nga neebaza mmwe namwe n'aba subscribing edda. And if it's your first time okuyita awaneno ku YouTube channel yange n'olaba video yange leka ngo subscribe nze mukwano osobola okusharingako kuwaka waffe tetulina buzibu byonna tubeera nga tubyaniriza wano wennyini ku Shila Adita YouTube channel jango berenga otwekumirako mukwano. So a lot of people have been asking bannange Jamirah Kalungi yalagawa ngata kyali mu mawulire kye kyamutuukako biki ebigenda mu maaso mu bulamu bwe. Omanyi ffe bafanzi tulina nnyo olugezigezi n'olugambo twagala okuyingirira ebitatukwatako. However busy we are tuyina okwerekereza ebitukola ne tubeera nga tupiininga ennyindo yaffe mu bintu byonna ebitatukwatako n'ebitukwatako. So me Jamirah Kalungi tankwatako naye ate leero nvuddeyo musosonkole mbeere nga mupiininga ate nga sigenda kubanga nkirumamu. So a lot of people babadde beebuuza bannange Jamirah Kalungi yalaga kati kino kyatandikidde mu group. I was watching Jamirah Kalungi's skit. So omuntu n'agamba bannange Jamirah yalaga where is this girl? Nga omanyi bannange inze naddukiddewo ne ŋŋamba munnange kino bwe kiteewo ekiri ekyatuukawo ng'oyinza okugamba yamala kuŋŋamba so nga walugezigezi nakwetumiikiriza sigenda kufaayo. Bannange munnange ekyatuuka ku Jamirah Kalungi munnange Jamirah Kalungi yavaamu mu ggwanga Uganda. She relocated to a new country n'asetolinga eyo n'omusajja we Jamirah Kalungi Kulumba. Yes, mukyala Prince Kulumba omu bw'ati bawe mulangira kyovula babatuzaalira abo abaana zi print z'obwakabaka zi print z'obwakabaka abalangira Jamirah azaala balangira n'abambejja ate nga I had olugambo nti naye munnange mumbejja. Tukijjukire Jamirah Kalungi ono alabikidde mu films nnyingi ze musinga okwagala. Our beautiful Jamirah Kalungi alabikidde mu films nnyingi nnyo ez'abana Uganda ng'azannya ne Diana n'abatansi ng'azannya ne Florence nampijja mikwano gyange gye nsinga okwagala. So muntu she's a very very talented and good actress era ng'abadde atuyamba kinene nnyo mu film industry ye Uganda, mu Ugandan film industry. Naye munnange Jamirah Kalungi yavaamu mu ggwanga Uganda n'agenda kati munnange abeera mu America, United States of America. Ndowooza bwenkyogerako naawe okitya. Yes, yava ku bawolokoso ba wano abamujjukiza Chris Evans yalaga what happened oli muddira ddi obwo interview bwa layisi. Jjukira Jamirah is a no-nonsense person yalinga nze tayagala kumanya tayagala bintu bya kisiru. When you come up with nonsense avaako waya mu bwangu nnyo. Yes, avaako waya and nze nalinga muwagira nasembayo okulaba interview ye ng'akambuwadde bubi nnyo yali ayagala nakuba ali mujji mubuuza nga mubuuza ebintu by'ekisiru. A person moved on g'omubuuza ex. Bannange mmwe bantu mmwe
naddala mmwe ababuuza ebibuuzo ba interviewer muyige abantu abamu tetwagala kuddayo to our past ojja genda ombuuza enkovu eno wagijja wange enkovu eno yantemebwa step mother wange I know what I went through togenda kuddamu mumuzijukiza ate nkutunuulye butunuulizi so Jamirah bwe yava mu past relationship ye naafuna omusajja omulala ye naafuna omusajja omulala omusajja amumalako stress omusajja amwagala ate era nga baazadde ne baby omupya ngenda bawaayo mbadde njagala mbateleyo ku ka video kamu aka Jamirah ng'ayina obubaka bwagamba abawala then tumale tukomewo buno obubaka bugenda eri mwenna abaana ab'obuwala abestressinga nti ate kaakati munnange omusajja kino munnange kiri mukwano westressingira bwerere first of all ebyo gwe ebikunyiiza ye bye bimusanyusa agenda okubikola nga bimusanyusa kati gwe kogga yanyirire yagejje yabeere musanyufu nga gwe essanyu lye ate lyeri kunyiiza be sweet be happy live your life ekitonde kye bayita omuntu mukiveeko beera gwe don't stress yourself ku kintu kyotasaa controllinga byebyange ndowooza ka video ke mukawulidde bulungi ng'ayogerako eri abawala bannange ebigambo ebyo mufuba okulaba nga mubitwala message Jamirah gyatuwadde ennungi nnyo don't stress yourself over men don't stress yourself over things you don't have control on ebintu ebimu bireke byekola byokka so gega amawulire gembadde nago aga beautiful Jamirah Kalungi munnange ya relocatinga n'ava mu nsi eno n'agenda mu nsi endala abeera mu America gy'awangalira ye ne family ye era gy'akolera emirimu gye I'm so happy for her nawe guma your time is coming oba onfuna